okuva edda nedda bakadde baffe baalimanga mwanyi era nze ssebo nasomera ku mwanyi. Mukadde waffe Yakobo Kinawa alina ekyoma kya East Mogo ekya Mirembe Ngalo Coffee Factory. Ku kyalo kuno kwe tuli wali essese wali muganda waffe eyayitibwanga King of Money. Bamuyitanga Muzeyi Sempala, bamuyitanga King of Money. Naye ng'ekimuyisa King of Money kuba na ssente, naye ssente teyazifuna mu bigagi bye baatuleetera bino tuli abalamu. Leero basomeseza ffe ne bakamala ow'ekitiibwa. Emmwanyi ekaze mudde ku bigagi, muve ku bigagi vanira yafuna, muve ku vanira kati mulinga, atalime mulinga awedde, kati binoowa bye biriko, ebinoowa biganye mudde ku busaanyi bwa siriki ne tutagala. Naye ku nkomero ne tukakasa nti ddala emmwanyi yetumanyidde ennaku. Tumaze okwotya abantu baffe okubaagaza emmwanyi. Ne Katikkiro alinnye ku mazzi agenze e Buvuma, enkola y'emmwanyi terimba. Twagenda okuwulira nga batugamba Uganda evudde mu International Coffee Organization, kyekibiina ekinoonya obutale bw'emmwanyi mu nsi yonna. Ne twekangamu, naye mabegakawo baali basooka tugamba twagala kuregisteringa abalina emmwanyi bonna abazirima, twagala kusooka kubamanya. Ne tugamba ekigenda mu maaso kyekiruwa. Kumbe waliwo enteekateeka ejja era yeeno. Twagenda okuwulira etteeka basooka tusayiningako mu 2015 tebyaggwera. Naffe mu Parliament kyatugwako bugwi nga batugamba gavumenti yamaze okussaako omukono n'endagaano ku ndagaano n'omukyalo oyo Peneti nti gavumenti ya Uganda yakoze endagaano n'omukyalo oyo nga yagenda okusuubula emmwanyi yekka. Gavumenti eyogera talina wadde kikolo ky'emmwanyi n'ekimu. Ku mmwanyi zaffe kwe kubira pulaani. Ensi endala zikola ebyobulimi era bw'ogenda mu nsi nga zi Brazil bakugamba olaba ezo mmwanyi za gavumenti, eyo nnimiro ya gavumenti gy'olaba eyo. N'ogenda awo ne bakugamba olaba omusigo gwa pamba gwa gavumenti, era gavumenti erina emisiri gy'emmwanyi n'emisiri mu ggwanga lya Brazil. Owakuno oba abaakuno tebalina wadde ekikolo n'ekimu. Si bwe bapulaningira ku zaffe Katikkiro zaatugambye tulimu, kubakubidde pulaani nti bwe bagenda okutusalirawo bbeeyi. Ate yagula yekka tagambwako, yakula yekka. Ate yaweebweddwa amaanyi n'omuwendo yagugereka era n'aweebwa amaanyi bw'anaamalanga okuŋŋaanya ezize ezimumala n'abalabe banaatandikiranga nga ye amaze ezize. N'aweebwa olukusa amasannyalaze ffe ge tugula nusu 5 buli uniti ye bagenda gamuguzanga ssente 5. Ne bamuwa eka z'ettaka 27 enammanve wano kumuwa buwi nga taguze yadde n'ekikumi. Balina okumukolera enguudo ezitambulira ddala paka ku factory wagenda okukolera. Abakozi bagenda okukozesa tagenda nga kubasasulira musolo gwe tuyita gwa pay as you earn. Era abakozi bagenda okukozesa tebagenda kusasulwanga ssente za NSSF nga bwe bagamba ebitongole byonna ebyobwannannyini nti omukozi we olina okumusasuliramu NSSF. Ebyo byonna baabimusonyiye, tagenda kubikola. Oweekitiibwa minisita ne bwembaze nga bampadde omulimu ng'ogwo nsobola ogwekolera ng'ompadde ebyo byonna ebirungi bwe bityo. Lwaki gavumenti tebiwa abantu baffe bannansi ne babikola? Omukyala gwe baawa eddwaliro lya Mulema, Pawulo Kafeero mukunja munnaffe waakuno yayimba bannanga akasanke kakulema, eddwaliro lyakulema ate otugite ku mmwanyi. N'olwekyo basebo ne bannyabo ensonga eyo tugyogeddeko n'obumalirivu. Era njagala okwebaza mu Parliament newakubadde baganda baffe abamu bali ku sayidi yeeri naye ku kyemmwanyi tubadde tukyassa kimu lwakuba beetuusa ekiro boogera birala n'emisana birala. Naye saabajjajja baakuno babakwateko bye boogera emisana babyogerenga n'ekiro ku nsonga y'emmwanyi. Ne basinga okulumiriza ngu simanyi oli omukazi Peneti bagambye alina omugabo ogumu ku migabo 10. Nannyini 99 tebamukola ki? Tebamwogera. Singa bayisaawo ekiteeka ekyo endagaano eyo n'ebeerawo tugenda kutambula tubagamba okukola ebintu bibiri. Museveni bukyangazunga olw'emmwanyi lwakoze bubi. Tujja gamba abantu nti mutereke emmwanyi. Kyagulanyi ajja mujja zitunda ssente ate nnyingi ddala. Ekyokubiri Museveni nze mubuulira mukono
gwe emmwanyi tujja zitunda Kenya, tujja zitunda Kenya nga bwe twakola Amini. Emmwanyi tujja zitunda Kenya. Ffe tetulinga bali abasoga be yagenda n'asuulira ebbeeyi y'ebikajjo. Kenya bigula sente nyingi, ye naga nti obiguza akulinaanye. Museveni nga tavudde ku mmwanyi yaffe. Nze nja kuyita eno mbatumire mbawulire engeri emmwanyi gye tusobola oziwaamu layira, kubanga Uhuru agenda kuwummula. Tetujja kumuguza ki? Naye ng'okusinga byonna omusajja yeesonyiwe ki? Bwe bateesonyiwa mmwanyi, gwe gwe tulira baali kunaakubiriza mbu zigende wali, gwe gwe tugenda ositukiramu tugambe abantu ababbi obamanyi otya? Wafuuka otya mukwano gwabwe? Okuva endagano ya mukyalo oba mwami Vince lwe yajja mu public, abantu bano tebakyebaka tulo, kubanga kye kirime kyokka kye tuyimiriddeko ng'abantu b'e Nakifuma. Ebikajjo baabitulemesa era ndowooza biiseeko ne kukuba awamu byafuuka ddanku, kubanga tewaliiwo abigula, ate nga baatukuba akalimi abantu ne babirima mu bungi. Weolimira ebikajjo tosobola kuteekawo mmere yonna. Kati abantu bano enjala ebaluma olw'ensonga nti ettaka lyabwe baaliwayo ne balimako ebikajjo, ate ebikajjo ne bibulako abigula. Batugamba nti abigula alina kubeera omuntu omu gy'obitunda tebakukkiriza nagenda kulaba ku minzaani kwe banaabipimira. Kati be bakubuulira nti zivuddemu ttani bweziti oba zivuddemu bweziti, obeera ku masa yaabwe. So abantu bano tubadde tubakubiriza ekya n'eggulu okulima emmwanyi era badde bakikkiriza, era babadde balimi ba mmwanyi okuva edda n'edda ne balyoka batuleetera akalimi k'ebikajjo, naye tubadde tubagambye basaawewo ebikajjo baddemu balime emmwanyi ng'era bakikkiriza. Kati ate omwami oba omukyala Vince gwe tutwalaganya emisinde n'ayingira mu State House, ffe gye tumanye empuku y'ababbi sebo yakutte awaluma ku bantu b'e Nakifuma.